abali wano ate era n'abali eyo balamusaako akawungeezi ka leero mu linnya ekkulu erya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Mukama waffe yeebazibwe. Mwebale kukeera, mwebale kujja mu kifo kino. Mukama nga mulungi. Mwebale kuwagusa ne mujja wakati mu mbeera efaananyeeko bw'etyo ne mujja wano. Ndabyawo kaamu abambadde mageetisi ne bajja. Wabaddewo okuwaguza. Mukama waffe yeebale abaleese era mwebale kujja. Ani ajjukira erinnya lyange? Kumwe abatudde eyo, ani ajjukira erinnya lyange? Kale nnyabo omusumba Luswata Yuda mumunkubireko mu ngalo bannaaye. Nga tetunnaba kutandikira ddala. Ani alina kye yali ayizeemu by'okuyiga by'amaka? Waliwo oli ayinza okuwanika n'agamba nti wayigiriza ebibe, naye saagala ansa agimpa eyo. Njagala ampa yayigamu, kubanga njigiriza okumala ennaku eziwerako. Ani alina kyejjiddemu? Ani alina kyayize ebbanga eryo lyetubye amabega? Nnyaba omuteesiteesi wa puroguramu mwe sirabayo n'omu ayina kyayize. Mpunzikira wano n'enzira wansi kitegeeza nti mmala biseera okubeera waggulu wano. Ani alina kye yali ayizeemu mu byenjigiriza byonna? Otyo kale olaba teriiyo n'atya alina kye yali ayizeeko. Yimirira abakuwa akazindaalo gabaneko naffe. Ne bw'otajja eno naye yimirira bakulabe, nkulabe w'oli, n'atambuza omuzindaalo akulabe w'oli. Ajja oba omukazi weetaaga okuba ng'okolera dda ng'onoofuna ensimbi ezibongerako. Twagambye nti amaka agataliimu ssente gakola gatya? Ani yandyagadde okufumbirwa omusajja atalina ssente kummwe abali wano? Agoga nti anze ŋŋenda naye newankubadde talina ssente. Nani yandyagadde okuwasa lugoojamye n'agamba nti anze omukazi mutwalirawo ne waba talina pulaani? N'olwekyo olw'okubanga buli muntu ayagala okuwasa alinawo, twetaaga okukolera awamu okulaba nga obufumbo bwaffe oba amaka gaffe gagenda ludda wa? Mu maaso. Nnyaba akutte omuzindaalo. Nze nayigamu obugumiikiriza mu maka. Ye kongereko. N'obutaba bambi buli kaseera okuvuma bbaawo oba mukyalawo. Olina okwogera naye mu gw'olowooza tugerezeemu katono. Ng'omukyala wandyogedde ebalo. Tuweeyo ku bugambo abakazi bano bwe bagenda okukoppa. Obukkakkamu bwe twogeddeko butugerezeemuuko. Ne waaba akomyewo nga talina. Obanga olunaku bigaanye. Olina omugumiikiriza n'omugamba tewali buzibu badde lugaanye. N'enkya lunaku. Kyogere mu ngeri ya mukwano nnyo kaakati. Nyabo tweyanzizza nnyo, wayiga bulungi. Abakazi mwetaaga okuzzaamu abaami bammwe amaki. Amaki bannaaye, amaanyi si amaalo. Nfeewo nammwe. Abakazi mwetaaga okuzzaamu abaami bammwe amaanyi. Ne bwe bibanga ebintu ebyatambudde bulungi muzzeemu amaanyi omugambe kubanga leero tezirabise, enkya zijja kukola zitya. Bwe kityo nno kirina abasajja. Abasajja tuzzeemu bakyala baffe amaki, amaanyi, ebintu ne biba tebitambudde bulungi. Waliwo omusaayi muto. Yimirira. Abazadde tebalina kulwanagana mu maaso g'abaana. Mukawulidde akabazadde? Newankubadde ng'oli musunguwavu nnyo, olw'ekyo mukwano gwo kye yakoze, omwami oba omukyala,
mugende mwekubira ebikonde byammwe luddawa mu kisenge. Abaana bano muve mu kisenge mumaze okwetomeza naye nga lwaki walitomeza muno? Kubanga bwe tuwasa bannaffe bafuuka bakulu bannaffe, si kyo? Kinakuwaza nnyo ng'omukazi agudde ku mwami we n'amukuba ebikonde. Kinakuwaza nnyo ng'omusajja azze ku mukyala we n'amukuba ebikonde ate oluvannyuma n'amuyita sweetheart. Omuyitya bwerere sweetheart. Toyina mukwano gwo mukuba newankubadde okumuyisa mu mannyo go, wabula embeera efaananako bw'etyo twalabye nti emenya amaka mangi. N'olwekyo mwegendereze mukole omukwano ogutegeereka n'abaana bammwe bamanye nti maama ne taata ddala bakola batya? Bagalana. Waliwo asigaddeyo omusindalo guli luddawa? Tofaayo, gutambuze tokoowa. Njagalayo okone ku musajja. Musajja abakazi ndaye bwe boogera waliyo oyo mpeera n'oli yasembayo. Mukama waffe yeebazibwe. Amiina ssebo. Amannya nze Stanras Mugwanda Mosi. Weebale kujja. So nze nti gwe ng'omwami oba omukyala olina okwesigaŋŋana either agenze okukola oba agenze oba taliwo oba agenze safari. Omuntu yeekuma yekka. Tobeera nti olina omutima oba najja oba n'akubatadde oba n'akola oba siikole. Oba omutima gwe gusalawo si mwoyo. Kyenjiga kwesigaŋŋana side and side. God bless you. God bless you. Nange sinawe nsula abadde ekimanyi nesinga paso nekyompayo nepangisa wange paasi bbiri so kyonna oba mpolayo akakadde oba ompaayo nefuna wensula I'm also picture as you as well. Okay. Mukubireko mu ngalo bannaaye. Okay, weebale. Omubuulizi w'enjiri mukubireko mu ngalo bannange. Otyo waliwo omwami awo awanisa omukono n'oli Mukama mulungi zonna ennaku zonna omukama mulungi amanya tusanyusa okuwuliza sebo watuyigiriza ku kyala nabo nedda bakendezeeko abantu obufumbo bwaffe babukoze eki balina engeri gye babwonoona kuba buli bwakyala kyayo nedda basenga beddeko muwulidde basenga ate ekirungi kumpi buli atudde wano sengawo omuntu senga waki okukyalakyala si kulungi okukyala kulungi naye okukyalakyala si kuki newankubadde ng'abantu abo baagala naye weegendereze kyala olw'ekigendererwa. Jjukira nti mu nnyumba olw'okuba nga temuli mu kkubo buli akyala awaka abeera mugenyi ate waliwo abantu ab'obuvunaanyizibwa mwensa buli lw'olabika mu maka g'abaana bano buli kaseera. N'olwekyo weekomeko ogendengayo olw'ekigendererwa. Basenga ndowooza bakafunye bulungi. Asembayo sebo yimirira. Yeebaleko basebo mwebale kujjamu era mwebale kyenayizeemu okuwasa kyaliiwo. Ako nakeerabidde nnyo naye mukubireko mu ngalo. Mumukubireko mu ngalo bannaaye. Kubanga ayogedde kyali kye mutategedde. Bassebo ne bannyabo muwase bakyali bammwe. Ab'omu kidomoole mukitegedde. Twayogedde olunaku olwajjo nti okutabiikiriza kyonoona obufumbo. Bw'obeera ng'oli musebenjide wasa kyaliiwo omuki omusebenjide. Bw'obeera ng'oli mulokole wasa kyaliiwo omuki omulokole. Bw'obeera ng'oli mukatoliki wasa kyaliiwo. Mu ngeri ennyangu agambye nti wasa mukwano gwo. Omuntu anaakuweesa ekitiibwa gw'olaba nga anaagumiikiriza embeera zo. Tonoonya oyo ataazigumiikirize. Eri abatamiivu abanoonya abatali batamiivu. Obanga oyagala okunoonyayo omutamiivu munno
anaagumiikiriza embeera y'okusesema singa ebeebezze. Nolwekyo twetaaga okugenderera naye ate mu ngeri ennungi y'obufumbo weetaaga okufumbirwa oba okuwasa omuntu akusingako mu kutegeera anaakufutula singa abaawooko embeera enzibuzibu, anaakujja ku mwenge, omuntu oyo anakulaakulanya newankubadde nga jjagumira ebizibu byo naye ng'anaakwongerako. Abamu bagenda ne bamalirira okufumbirwa ba kifuufu nga talina kyagenda kumwongerako, talina kyamusinga, ali bubi nnyo n'okumusinga n'amalaga gafumbirwa. N'olwekyo ng'ogenderera njagadde kuzimbira ku nsonga ya Cali, buli omu agenda Cali we anaamwongerako, anaamugumiikiriza, anaamwagala, amuweesa ekitiibwa. Amiina. N'akawungeezi ka leero mbasanga wameke tusabe. Kitaffe weebale kubanga otuwadde omukisa. Mu ngeri ey'enjawulo tuzze okuyigirizibwa. Watussa mu maka gaffe ge tutaalinamu diguri, ge tutaalinamu buyigirize bwonna, naye n'otuleeta otugattengako okumanya n'okutegeera okulaba nga gayinza okutambula nga gaweesa erinnya ly'ekitiibwa. N'akawungeezi ka leero tuzze tusaba otuyigirize otwongereyongereko tusobole okuweesa erinnya ly'ekitiibwa mu bufumbo bwaffe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Bassebo ne bannyabo abaakatandika okuwuliriza n'abazze batambula naffe tuzze twogera ku nsonga ey'ebibe. Ebiki bannaaye? Ebibe. Tulabye ebibe bingi ebyonoona amaka, ebiridde amaka g'abakazi n'abasajja. Ebibe bye tulabye tebisaasidde g'abagagga, n'ag'abagagga bigalidde. So biri bwe biba birya n'amaka ag'akazaalibwa tebigasaasira. Ebibe nga birya twetaaga okwegendereza biremu okulya amaka gaffe. Biri bwe biba nga birya ag'abasiraamu, birya ag'abasebenfide, birya ag'abaprotestanti, ne birya n'abatamanyiiwo we bagwa. N'olwekyo omusomo guno gwe twaleese mu kitundu kino wazze okutuyigiriza n'okutumanyisa ebibe ebyo n'engeri gye tuyinza okubyewalamu, okubitta biviire mu maka gaffe. Amaka gaffe goolese ekifaananyi ekirungi ng'ekyo Katonda kye yassa amaka amabereberye ge yatonda mu lusuku Adeni. Twamaliriza olunaku olwajjo nga tuwezezaawo ku bibe. N'akawungeezi ka leero ngenda kwogera ku bibe bisatu byokka. Ekibe ekisooka ky'eky'obutasaasiragana. Obutakola ki? Obutakola ki bannange? Si butasonyiwagana. Obutasaasiragana. Kiddemu kiwulikike. Tofaayo ojja kukategeera. Bw'osoma mu kitabo kya Peetero ekisooka, owandiika ndowooza waliwo be nawadde ebitabo byange eggulu ababiri, simanyi oba we bali. Baana bagambye bamawe wadde ebitabo tebwebinywamu sigala ne peeni oli ayinza ogiwaayo bamuwaamuko akasente, naye njagala kubasaba eyazze n'ekitabo n'ekkalaamu wandiika. Timoseewo Peetero ekisooka essula 3:7 bw'ati bw'agamba. Olunya olw'omusanvu lugamba nti bwe mutyo abasajja mubeerenga n'abakazi bammwe n'amagezi nga mubasa oba nga musanganamu ekitiibwa. Bwe mutyo abasajja mubeerenga n'abakazi bammwe n'amagezi nga musangamu ekitiibwa omukazi ng'ekibya ekinafu, kubanga nabo basika bannammwe ab'ekisa eky'obulamu, okusaba kwammwe kuleme okuziyisibwa. Basajja bannange, bwe tukola obufumbo bwe tuba tukoze tebubeera buddu. Tebubeera buki? Tebubeera buddu. Obufumbo si bupakasi. Obufumbo bw'owasa omukazi oba towasizza ndogoyi yakulimira waka,
yakukolera mirimu. Bw'ofumbirwa omusajja oba tofumbiddwa mukozi oba tofumbiddwa mupakasi oba tofumbiddwa muddu, twetaaganga bulijjo okwewala okuyisa mikwano gyaffe ng'abapakasi. Omukazi oyo yaleka amaka g'ewaabwe n'ajja okufumbirwa mu nnyumba eyo ng'ekimuleese kumulaga mukwano, kumulaga kusaasirwa, kumuyambangako, so si kumuyisanga mupakasi. Amaka mangi gafudde. Omukazi aba alina okusima emmere oba okutema ettooke. Omukazi oyo alina okukimayo amazzi agendago luddawa awaka. Omusajja bw'amaliriza okulima n'omukazi nga yabadde alima bw'ayonsa bw'asirisa abaana bano, bw'amaliriza omusajja akwatamu rediyo ye n'atambula n'adda eka. Omukazi n'asigaza enkumbi ye n'eyabba, n'asigaza ekidomola ky'amazzi, n'asigaza ekinywa ky'enku kyatyabye mu nnimiro eyo, n'abeera n'ekidomola ky'amazzi naye n'abeera ng'alina n'ebirala by'atwala eka. Jjukira nti alina olubuto, alina omwana ku mugongo, n'ono gw'agenda ng'asindiikiriza. Bw'atuuka ewaka omusajja n'adda ku rediyo n'ayingira n'obuliri n'alannama n'alinda mu ssaawa entuufu ez'ekyemisana omukazi abe nga ajjudde ekyemisana. Era akanya kumuka nti olwaye tomanyi kukuuma biseera, tomanyi nti enjala ennuma, naye ng'omukazi kumpi emirimu gyonna yakikoze yekka. Njagala kuyita basajja bannange ebeere ku mabalaayi migere kubanga agaanye okukola ki? Twetaaga okubeera mu maka nga mulimu okusaasiragana. Tewawasa mukazi wo kubeera nga muyeekera. Tewaleeta mukazi oyo kubanga ali mu kkomera, wabula wawasa mukwano gwo, wawasa kyaliiwo. Weetaaga okumuyisanga kyaliiwo ebbanga lyo. Tewali kyovaako bw'omusitulyako omwana ne mutambula, anti era omwana oyo wuwo si kyo. Tewali kyovaako bw'omukumira ku ssigiri awaka n'afumba, naye n'abeera ng'ayoza, bw'afumba, bw'akola kino, bw'asirisa abaana, ng'omusajja otudde butuuzi awo. Mukolereko ebimu naye akole ebiki? Ogwe mukwano, obwe bufumbo. Bw'abanga ayoza tekibagaana kgenda ne mukunya engoye mwenna. Abo basajja bameka bakikola mu mpuubireko wano basajja bannange abakikola ekyo? Mbu tebaasomye. Basajja bannange teriiyo busajja bwe bukuvaako ng'okoze emirimu egifaananako bwe gityo. Bayibuli egambye nti tutwale bakazi baffe ng'ebibya ebinafu, kubanga nabo bannaffe ab'obulamu obukola ki? Ambategeeze, musajja gwe nga bw'okoowa n'omukazi bw'akola atya? Mukazi gwe nga bw'okoowa n'omusajja bw'akoowa. Olw'okubanga ffenna tukoowa, twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda, mu ngeri eyo obukoowa bugabanire wamu, twetaaga buli omu okuyamba ku munne. Ate oli ng'akoze kirungi weetaaga n'omusiimako, n'omuzzaamu amaanyi. Tolina kyovaako. Muzzeemu amaanyi, musiime, mwongere, muweeyo n'ekirabo, omuzzeemu amaanyi, kubanga naye muntu nga naye bw'oli omuntu. Kati abasajja abeeno bonna ne banyiiga. Temunyiiga bambi, temunyiigira. Naye Katonda yakola bw'atyo, abasajja tuyambe ku bakazi baffe. Temumanyi nnyo kintu ekyo bwe kisitula laavu. N'ekigezeeko olwaleero ogenda kunyumirwa omukwano leero, n'enkya ojja kukigezaako. Naye gwe n'oleetaga ovulo agajjudde oyiro, n'oleeta ebijiini, n'oleeta ebijaketi bya booda, byonna n'obisuula awo, n'olowooza nti gwe waleeta mupakasi.
ebi ovulo ebya boda, ebi ovulo bya boda, bijaketi bya boda, ebifaanako bwe bityo, oyinza n'okubitwalako ne babyoleza awala, badobbi gye bali basasula ssente. Naye obanga obireese waka, naawe kwatamuuko, kubanga gwe waleeta si muki? Si mupakasi. Bakazi bannange, ate toddayo mukazi we ng'akajanja kalinnye n'abireeta ebijaketi n'obimugobya, ewange tojjanga nga bagobye. Naawe engeri gy'obikwatamu, naawe musikirize, mugambe jangu onkunyiseeko wano, jangu onnyambeko, nkumiraako ku sigiri wano, si mu ngeri ya lugezigezi na kumanyiira. Naye musikiriza gy'akola atya? Oluusi abamu mufiira mu mirimu nga mwagala okufiira mu mirimu. Naye bw'ogezaako okusikiriza balo, kikuyambako naawe, n'akuyamba ku mirimu, ne mulyoka mugenda maaso, mwenna nga mulina omukwano, mujjudde okwagala, obufumu wamu ne bawoomera. Mukategeddako oba kakiseeyo omanyi mutuwaayiriza ano ntubavuma. Ebigambo byenjogera birimu okuvuma, ebyo birimu okuvuma. Kambategeeze ne bw'oba toyina ddiini naye n'otambulira principles ezo, tojja kwejjusa. Waliwo ekiba ekiraba ssebo ne bannyabo, obudde bwo buntwala, naye nkyalinayo eddakiika. Kya butategeera bikula byaffe. Obutategeera biki? Obufumbo obumu bufudde, kubanga omukazi teyakkiriza kutegeera kikula kya bba. N'abalala abasajja baganya okutegeera bakazi baabwe, newankubadde ng'abadde n'omuntu ono okumala emyaka 15, tategeera nga kimunyiira. Musajja munnange, oteekwa okugenderera mu bbanga erisooka ng'okyamwogereza n'okumwogereza, omanye ebimuwoomera, omanye ebimusanyula, omanye n'ebimunyiiza. Ofube nnyo mu bufumbo obwo okukolanga ebisanyusa mukwano gwo, naye weewalenga ebimunyiiza, kubanga naye muntu avaako waya. Nze omukyalo wange amanyi byendya n'empoomerwa n'enkomba n'engalo, naye amanyi ne besirya ne besikola ki? Kubanga ebbanga litumaze aba ayize, aba ategedde, amanyidde ddala bulungi n'emmere gye nnyinza okuleka ku ssowaani n'obungi bw'emmere gyendya bukola atya, era abamanyekedde bwereere bampe ekigere ky'envubu nga kijjudde, kubanga nze nsitukayo. Naye manyira ddala omwami kyayagala, olw'okubanga emmere yagigula, muwe oba omuwadde kataasa okamuwe bw'oba omanyi nti omwami wo alya nnyo, kamuwe akalye, kubanga n'emmere yagikola atya? Togipima, togigula, naye weesazaasaza akamere akatonotono. Olunaatuuka enkya ng'agula ne katono, kubanga olubuto lwe lugenda mu kataasa ka mmere. Kimuwe agikola atya? Twetaaga okutegeera ebikula by'abantu baffe olyoke tuwangaale nabo. Mukazi w'omumanyi ng'omwezi guboneka abeera munyiivu, ekyo kitegeere, oleme kulwanagana naye kujja emiggo okube, kubanga ye bw'atyo bw'akola atya? Omwezi nga guvaayo, awo abeera munyiivu, tasalibwa mu maaso. Mutegeerera awo, omuyige, osobole okutambula naye. Ekiseera eky'okusanyuka kwe okyeyagaliremu, eky'okunyiiga kwe n'okubeera mu lusirika nakyo kikola otya? Musumba simanyi, nze wange byagaana, omusajja akola bw'ati, omusajja n'akola bw'ati, ajja n'ayogera ebyo ng'alinga agamba nti nze namuyoka. Omaze emyaka 15 okyayagala okunoba leero olw'obubeera obutono. N'abamu mwafumbirwa, omusajja gw'ofumbiddwa omanyi nti mwenzi, naye kubanga yamiidde n'omuwala wali ne kikunobya. Naawe okimanyi bulungi nti alina gwe yakusuuza. Waliwo akwogereza n'akusuuza buki?
okukuyigiriza okuva olubereberye embeera zo zimanyi kati ekikuyombya ne kikunyiiza n'osiba sumbuusa kyekyaki mugumiikirize mu bunafu bwe nga bw'omusabira mukategedde ako bannaye abasajja abamu bayomba kubanga tebaamanya nti abakyala bagendako asi out naawe bali bayomba bakompuleyininga kubanga omusajja omukazi agambye nti tonkwatako beerabidde nti abakyala bagendako mu paliyamenti oluusi ate buli mwezi bakola batya bannaye bagenda oba oyagala oba oyagala era atagenda wabaawo ekikyamu kati omukyala akugambye nti bwenti bwekola ntya gwe n'oyagala okuwaliriza nga bwakukyaye nga bwakugize bw'ati nga bwakoze bw'ati ng'omusajja oteeka okumanya nti n'ebiro ebifaanako bwe bityo bikola bitya kitegeere nga n'okuwasa tunawasa nti abakazi bwe batyo babeera omutima gw'okukole gutya gukakkane abakazi bannaffe gye muli tegeera balo naye naawe omusajja ali wano tegeera mukyala wo bw'onoomutegeera mwasebo tojja kwejjusa ogenda kubeera n'obulamu obulungi obuweesa Katonda ekitiibwa mu maka gaani muli mukunsongamu nti mu makaago ngamba mu makaago nze ninange naye naawe obeera n'akago olina agago weeyise bulungi osobole okulaba emirembe n'omukisa ow'ebiseera ŋŋamba nti musumba wumbawumba kansemyeyo ekibe kino ekirala ekyokusatu ekibe ekyokumeka bino mbyogera nga njagala maaso mugateeka eno n'ebirowoozo kubanga ŋŋenda kuvaawo olukuŋŋaana tulumaliriza wano ku Saatadde oyinza obutaddamu kufuna mukisa gwa kundaba ate nga ne ssente zindeetewo nkuyigirize nazo tozikola otya tozirina kati kofunye omukisa tegeera bino olwaleero leka waleme kubaawo akukyankalanya ekibe kino kiyitibwa eky'obwenzi ekyaki bannange kambabuuze abasumba benda nabo mutidde kukyogera nedda abamugambye nedda kubanga mulowoozeza ndi nja kuswala mu maaso gammwe abasomi benda abagagga nabo benda be basinga ate abaavu kambategeeze teriiyo kintu kitidde maka gaffe ku sipiidi nga bwenzi tulina abantu mu kidomoole wano nga benzi ne bwalaba ekidomola kye bataddemu sikaati ng'abikkula nnyabula alabe obanga mukazi waliwo abantu bagamba nti oyo mwenzi ayenda ne kumbwa mwali mbawuliddeko abantu abateefuga mu nsi bangi ekintu ekitutte amaka g'abasinga obungi kyekigambo eky'obwenzi obwenzi busobola okukolebwa omusajja ne buyinza okukolebwa n'omukazi basajja bannange twewala obwenzi nabagamba bwe nakyogerako olunaku olumu n'enkisiiyako ne ŋŋamba nti obwenzi bubi bweweemanyiiza omuze ogw'obwenzi amaka tukwasizzaamu n'abamu bali wano babonaabona n'abalala bali eyo bampuliriza babonaabona lwa kigambo kimu nabo beemanyi nti bwenzi mukwano gwange omu yaŋŋamba nti oyinza okunzija ku mwenge nenzikiriza omwenge ne nguvaako naye ekikwatagana n'obwenzi musumba siyinza kukivaako nenkwata ku mutwe bwe nti neŋŋa nti ono afudde misana ng'ensi yonna ekola etya obwenzi
kusuula abantu mu bwavu. Obwenzi buleetera abantu okufa obudde bukyali. Obwenzi bubalamu omuntu ekitiibwa. Obwenzi buleetera omuntu okubba. Kubanga toyinza kusobola kukozesa katono k'olina n'okagabanya mu bantu, mu baana b'ozadde abangi mu bwenzi. Oli musajja afuna ssente mmeka? Alina abakazi abana, nga buli mukazi yeetaaga gomesi, yeetaaga kaleeka, yeetaaga nnika, yeetaaga akaviiri, yeetaaga akaziko. Ofuna ssente mmeka? Oli mukazi nabaki? Alina abakazi abasajja abasatu, nga buli omu omusaaviisinga buli kiseera. Bw'olina mubiri gwa kika ki? N'ozaalamu ono n'ovaawo, n'ozaalamu oli n'ovaawo, n'otabeera n'oyo yekka, n'obeerayo n'oli, n'obeera ng'oli mukazi ali omu naye ng'okola ku basajja 6. Owakuloopya. Okwogera ebitaliiyo. Nze ne musajja mukulu ayina n'amagezi agakola gatya? Ndabyeyoko abakazi ng'oggyeko bano banneekola jange ababeera ku nguudo, ng'omukazi afumba mu maka agasukka mulimu. Obwenzi buleeta obwavu nga bwe mbwogeddeko, n'olwekyo anaayagala okugenda mu maaso yeetaaga okwewala obuki? Omuntu anaagala okubeera n'emirembe mu maka ge ng'alina omukazi amwagala amukuba laavu, ng'alina omusajja amwagala, ateekwa okwewala ekigambo ky'obwenzi kubanga teriiyo ayinza kwagala mwenzi. Era bw'olaba ng'omuntu akwagadde manya bumanya nti obwenzi butannabutegeera, naye bw'ali kugwamu nti oli mwenzi ajja kukuvaako n'omukwano abe nga takyagukuwa nga bwe yali agukuwa. Ate kinneewuunyisa, eriyoko abakazi abamu nabo nga bakusobera obanga balina bulungi obwongo oba tebalina, n'agamba nti omukazi tayinza kubeera awo nga talina musajja wakubiri. N'abalala bagamba nti omusajja tabeerera awo ng'alina omukazi atya. N'abamu bagamba nti omusajja Omuganda tabali bwaki. Ebyo temubiwulirangako ndowooza. Mbeegayirira bassebo ne bannyabo nga tunaayagala okubeera mu bulamu obulungi twewala obwenzi. Bayibuli eyogera bw'eti nga mmaliriza. Mu kitabo ekyakuva essuula ey'15 olunya olwa 26 lugamba bwe luti. Kuva essuula 15 olunya olwa 26 ndowooza nti oluwandiise. Bayibuli egamba 15:26 luliwa? Lugamba n'ayogera nti obanga oliwulira nnyo eddoboozi lya Mukama Katonda wo n'okola obutuukirivu mu maaso ge n'owulira amateeka ge n'okwata by'alagira byonna, sirikuteekako ggwe ndwadde zonna ze nateeka ku Bamisiri, kubanga nze Mukama akuwonya. Abasajja bangi n'abasajja bangi abatudde wano n'abalala bali eyo batudde n'agalwadde agazibu, nga singa ofuna omukisa n'akubuulirako ku kirwadde ky'alina, okwata ku mutwe n'ogamba nti bannange ensi yonna yaggwaawo, abantu nga balina ebirwadde, n'ebirwadde ebyo ebivudde mu bwenzi. Babonaabona n'ebirwadde, era olwentuka n'ensaasira abasawo neŋŋa nti abasawo nga bafuna ekizibu. Olina gyamwanjulira ekirwadde nga kyonna kizitowa, naye ng'ekirwadde ekyo yakiggya mu buteekuuma, yakiggya mu bwenzi. Bakazi bannange, kati abatazze mbalina ebirwadde. Era weegendeza n'atakusiiga kirwadde bannange. Abantu bangi balwadde ebirwadde bitaliiko na ddagala lwa kigambo kya bwenzi.
naye Katonda agamba nti bw'onoowulira eddoboozi lyange ne weekuuma ekigambo kyange n'otambulira mu butuukirivu, ndikuwonya agalwadde gonna agava mu bwenzi n'obuteekuuma n'okutatambula nga Katonda bw'akola atya. Tuzenga tubagamba nti ffe abasebentide Katonda alusaasidde abamu abeekuumye ekigambo kya Katonda ne batambula ng'enteekateeka ye bw'eri. Tulina ku mirembe, agalwadde agafaanako bwe gatyo tugeekuumye, tulina essanyu, tutambulira mu mirembe kubanga tutambudde ng'ekigambo kya Katonda bwe kikola kitya. Tolina bw'ojja kukikola kwewala birwadde ebyo okuggyako nga weekuumye n'otambula nga Katonda bw'ayagala. Amawulire ge twaleese mu kitundu kino gwe g'okubategeeza basajja bannyabo nti ensi eyonoonese naye tukyasobola okutambula nga tulina essanyu, nga tulina emirembe singa twekuuma ekigambo kya Katonda. Abamu tubonaabona lwa butamanya, naye n'abo twakola kye twakola nga tegeeya ddala nti nkola kino nfune siriimu. Ekirwadde kya siriimu kifenkenya abantu ba Katonda kwagala okubamalawo. Soogera kuugwe kubanga namaze okulaba ng'obulina. Byobanga eriyo atannaba kubufuna bassebo ne bannyabo yeegendereza atambule ng'ekigambo kya Katonda bwe kikola kitya, naye ate n'eyabufuna wakyaliwo omukisa. Weegendereza otambulye ku biragiro by'abasawo, ogenda kuwangaalawangaalako newankubadde ng'obulwadde tebuveewo. Muli mu kugamba nti musumba naye alimba. Sinnalimba bunaaka. Era Bayibuli eyogera bw'eti mu kitabo ky'amateeka essuula ey'omusanvu olunyirira 15 lugamba bwe luti. Mugamba nti era Mukama anaakuggyangako obulwadde bwonna, so taakussengako n'emu ku ndwadde embi ez'e Misiri z'omanyi, naye anaazisangako abo bonna abakukyawa. Eriyoko abasajja n'abakazi ab'enjawulo abagabanye ku ndwadde z'e Misiri. Oyagala okuyita obubwo, lekera okuwuliriza bye twogera otambule nga bw'okola otya. N'ayagala okuweekuma endwadde eyo n'endala nnyingi, faayo okulaba ng'ogondera Katonda by'akola atya. Anaakuwa ekisa, n'akuwa emirembe, onootambula nga Katonda bw'ayagala, agenda kukusanyusa mu bulamu buno, naye n'obulamu obugenda okukola butya? Obugenda okujja. Baŋŋambye nti weewaawo, naye omuntu alwala atya? Siriimu. Mu by'omu mirembe ekyokubiri, omusomesa addako ajje wano mu katebe oba luyimba lwe lugira. Musomesa. Ebyomirembe ekyokubiri essuula 21 olunyiriri luno lwa 14 ne 15 lugamba, laba Mukama alirwaza abantu bo kawumpuli mungi, n'abaana bo ne bakazi bo n'ebintu byo byonna, naawe oliba n'endwadde nnyingi, ebyenda byo nga birwadde okutuusa ebyenda byo lwe birivaamu olw'endwadde eya buli lunaku. Eri abasajja n'abakazi abatuuka okufa ng'ebyenda takyayinamu n'eki munda. Ebyenda nga byavuuna n'abitwala nga mu ttooyi buli kaseera. Bakanya kumugamba nti owaayi tukuweyo akatunda, nti tukuweyo Rolex, tusiikeyo eggi, tukuweyo kitulete kirayi w'amata, muleeta oyo, tukuwe eki, nti baafu. Ku byokulya ebingi ebiwooma ebiri ku nsi, owooluganda n'agaana ebyokulya byonna n'asaba ebbaafu gye babakola batya? N'alyoka afuluma ebyenda mu bbaafu eyo okuva lwagenzeeko okutuusa lwatuuka okufa nga takyayina kyenda munda kubanga obwenzi. Kinyuma omuntu okufa naye ng'afudde mulamba. Kinakuwaza omuntu okufa nga n'ebyenda byavunda.
naye nga lwaki avunda n'abamu babagyeko omutwalo gumu gwabwe mu 2,000 nga bakyali balamu kubanga gumu 2 yalwala kansa gumu 2 yalwala endwadde gonoolya n'endala. Nkwegayira mwannyinaze muganda wange wayagala okubeera n'amaka abalungi n'obufumbo bukunyumire gondera nnyo ekigambo kya Katonda kye tuyigiriza wano ojja kusanyuka emirembe n'emirembe. Mukama akuwe nnyo omukisa. Wali asabeko naye ate nabo kunyiiganyiigamu ebyo tuwulidde bigambo bagamba ndi Katonda yeebale. Ayi Katonda omulungi kitaffe ow'ekisa weebale kuba tujjukiza nga walina enteekateeka ennungi eyo eri mu bufumbo bwaffe. Enteekateeka yo tugenze tugivaako ne gye tukomye okugivaako gye tukomye okubonaabona. Abasajja bangi basudde obwesigwa weewaawo n'abakazi ne beeyisa nga bwe baagala ne bava ku nteekateeka yo etuwa okulambikibwa okutuufu. Twegayira Mukama waffe obanga eriyo abatannasoba nnyo badayirekitinge bawa amagezi beeyise nga bw'oyagala, naye obanga eriyoko be baasobako Katonda waffe bawa omukisa gw'okulongoosa obulamu bwabwe nate obawe omukisa ogw'okugenda mu maaso bakyalukire mu ggwe naye oteeketeeka okutuusa lw'olijja. Obulungi bwo n'ekisa kyo bubeere mu maka g'omusajja n'omukazi oyo obawe okunyukira mu bulamu bw'obawadde okutuusa lw'olijja ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Omukama abeere nammwe. Mutuuleko tugende ate mu kugaggawala. Amiina. Omanyi obufumbo bubeeramuko essanyu nga bulimu akasente. N'olwekyo muwulize omusomesa addako ate tujja kuwuliza n'omusomesa oli ate tujja kutabikamu n'ennyimba atannaba kutuukatuuka wano tusobole okutambulira wamu. Mukama abeere naffe. Anange omusumba tumukubire kwa Amiina. Tumwebaza nnyo kubanga byayogedde tebiina njawulo na bye ngenda kubayigiriza. Kubanga omuntu omulwadde tasobola kukola. Si bwe kiri? Omulwadde tasobola kukola ki? Okula bw'oba mulamu batera n'okugamba nti obulamu bwe buki? Bwe bugagga, ekyo kikyamu. Wabula kiringa ekyefaananyiriza. Obulamu si bwe buki? Si bwe bugagga, wabula teri mugagga oba teri bugagga bunyuma nga toli muki? Nga toli mulamu. Obulamu kirala n'obugagga kiki? Kirala. Bangi muli awo muli balamu ne muli baavu. Ontegedde? Mulina obulamu ne muli baki? Baavu. N'ekitegeeza bw'oba n'obulamu oba n'essuubi erikola litya? Erigaggawala kubanga oba olina amaanyi agakola ki? Agakola. Eddakiika nnina ntono nnyo naye njagala bba wa njawulo ya bulamu na bugagga ati awo obeere siriyasi buli oba nga weekebedde ng'oli mulamu. Njagala musooke muyimirire tusabe kuba mutudde nnyo. Muyimirire tusabe tutandike obugagga nga tuli fiiti. Katusabe. Katonda waffe weebale kubanga otusobozesezza okuba abalamu. Tukweyanziza nnyo olw'ekyokuyiga eky'amaanyi eky'obulamu ky'oyisiza mu musumba waffe. Tusaba nga tukwegayirira otuyigirize okwekuuma tusobole okubeera nga tulina emibiri egikuweesa ekitiibwa. Kaakano nga tugenda okutunulira ebigambo eby'enkulaakulana tusaba mugere enjawulo omwoyo gw'omutukuvu atukwateko tubijjukire era tubiteeke mu nkola mu bwa Yesu Mukama waffe. Amiina. Sisobola kugenda nga siwadde muntu kirabo. Waliwo ajjukira we twakoma? Waliwo omukono gw'endabye wano eno ku mwana ow'obuwala. Owanise ate weetya. Toyagala kugaggawala. Tubuulire ky'ojjukira mu bye twayiga ojja okunona ekirabo kyo kati. Naye alabika atakyabijjukira tuwoolima. Tugenda kuyiga ku kapito. Ajjukira kye tugenda kuyigako si kye twayiga. Tweyanziza tweyanze ekyo. Kati awo tuula okukalire tuyige ku kapito. Maama twayiga ku ki? Musajja yali amakungula n'alya n'enfa. Julia yali nafudde edda. N'enziramu nekola ki?
omusajja yali aki n'ensigo n'ekirabo twagalayo oyo yali amakungula n'alya n'ensigo naye kitegeeza nti oyo teyalina buzibu kubanga yasooka n'akola ki? Yasooka kulya makungula oba yasooka kulya nsigo? Yasooka kulya makungula. Naye kati ate ekyo sikitegedde nange maama. Yasooka n'alya makungula n'ensigo n'agirya. Ekyo saakiyigiriza naye maama kamuwe ekirabo. Lwaki maama muwadde ekirabo? Kubanga mu bye nayogera nakyo kyalimu naye alabika yakitegeera buli atujja kitegeeza bulungi. Kyetwali tutegeeza mu ekyo twali tugamba nti omuntu nga tonnalya sooka osige. Kati bw'omala okusiga osobola okulya amaki? Amakungula. Ne tolaba banno nga bali mu kulya makungula ate gwe n'okwata ensigo naawe n'okola ki? N'ozirya. Olina akataasa kamu ak'ebijanjaalo oli alina ensawo 20. Kati bw'olaba nga nsisa ebijanjaalo naawe n'osiika ebiki? Ebijanjaalo awo oba obula. Kati gwe akataasa agenda okasige naawe bw'onaaba n'ebingi oli waddembe okulya. Waliwo ajjukira kye twayigaawo. Kale tugende ku ky'okuyiga babyerabidde. Olwaleero musumba twayiga okubeera nga tetulina bye tukola. Tulina okukola nga bakola. N'abaki? Abaami. Abaami nze saaboogerako. Sijjukira kwogera ku baami. Naye kyayogedde kituufu, twayiga nti fena tulina okukola ki? Okubeera abakozi. Jangu ono n'ekirabo maama. Fena twayiga nti tulina okubeera abaki bannange? Abakozi. Lwakuba nti saayogera ku baami kati kankuwe 5. Singa abaami tobataddeeko nandikuwadde nnyingi naye nga Mukama akuwa omukisa. Kati beerawo nnyo owulirize nnyo mu byenjigiriza ofune ku ssente ezitegerekeka. Musumba twayiga ku musajja yalaba neiba we ng'alya ennyama ate nga neiba we yali yalina ente nga nnyingi. Jangu gwe jangu. Kati neiba yali alina ente nnyingi. Kati bwe yatandika bagamba nti nno ayina bagamba omugagga bwayo ekibumba taki. Kati ate kati bw'olaba omugagga ng'ali mu kulya ekibumba naawe ng'ate okwata obusente bw'ekinaku nga naawe ogula ennyama. Olina kulya bijanjaalo naawe ogule olunde bwe ziriwera naawe okole ki? Olye. Mama wali attentive. Mukama akuwa omukisa. Nyabula genda olye ekinyanya. Amiina. Ekyokulya kyaleero dakiika zituweddeko lwakuba nti era omubulizi sinamulaba. Bwali? Okay. Kakati tugenda kusoma busomi kyawandiikibwa. Ekyawandiikibwa kino kyabagagga bokka. Gamba bokka. Abavu tebakimanyi nawe kiri. Naye gwe omugagga ow'ekisaŋŋaani kino ekyawandiikibwa kikwate. Bane nabeerako mu kisaŋŋaani naye ng'abantu baayo balina vayibu nga mmwe. Kati ova olaba buli kaseera njogera kisaŋŋaani naye mmwe muli b'ekidoomoole. Kati ekyawandiikibwa kisangibwa mu kitabo kya Ngero. Ngero essuula ya 22 olunyiriri lwa 4. Buli muntu omugagga wano kikwate n'ayagala okuba omugagga kikwate. Tekiriiko ddiini, ky'abantu bonna. Ky'abagagga bo bonna. Buli mugagga kino ekyawandiikibwa kikyo. Ekyawandiikibwa kigamba bwe kiti. Kiri mu Ngero essuula 22 olunyiriri lwa 4. Waliwo atuuseeyo? Waliwo atuuseeyo? Tuukayo naye si gwe agenda okusoma. Nze agenda okusoma. Mutuuseeyo? Aha. Mu y'Oluzungu gye ngenda okusoma mbikyuse. Kubanga waliwo n'emikwano gyange gye nalabye erudde eri ebusukka kubo. Naye bo nageza okwogera nabo nga tebategeera Luganda. Nga boogera luki? Luzungu. Kati kambisome mu Luzungu mbibakyusise mu Luganda. Ngero essuula 22 olunyiriri lwa 4. Bigamba bwe biti nti nno
Obey the Lord, be humble. Ebigambo biri bimeka? Tya Katonda, beera mwetowaze. Ebigambo bimeka? Bibiri. N'agamba nti nno, obey the Lord, and you will get riches, honor, and a long life. Tugamba tutya? Bw'otya Katonda ng'ate oli mwetowaze, ofuna obugagga, ofuna ekitiibwa, ofuna n'obulamu. Tugamba tutya? Musumba byonna byayigiriza wano eby'abantu nga bali mu kufa siriimu. Ensonga lwaki bali mu kufa siriimu n'obulamu bubaweddeko? Kubanga tebaatyani, tebaatya Katonda. Katonda yali yabagamba dda nti nno obwenzi si buki, si bulungi. Abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi abato nga babagamba obukaba si buki, si bulungi. Naye olw'okuba tebaatya Katonda kati tebalina bulamu. Kati agamba okutya Katonda n'okubeera omwetowaze kireeta obugagga, ekitiibwa n'obuki. Ndaba abantu bange tebali atentiivu. Agaba obutabo, agaba obutabo, seba agaba obutabo. Wakitegeddeko nti omuntu asobola kukola bintu bibiri ateego. Kati waliwo omuntu essaawa eno ng'obwongo bwavudde ku by'okuyika, alinze katabo. Abatudde mwenna mugenda funa obutabo. Naye obwo obutabo ne bw'onaakafuna nga totegedde bye nkuyigiriza, nako kagenda kulema okusoma. Sooka owulirize bino then oddeyo eka, kuba akatabo k'ogenda genda nako naye nze togenda genda nange. Naye ogenda genda n'obwavu bwo. So nga ate ebigambo bye nkugenda okugamba bw'onaagenda n'obikola ogenda kukyusa embeera yo. Kati ndi mu kugamba nti bw'oba obadde Katonda omulowoozaako kitono. Kati agambye omulowoozaako ennyo ate n'okola by'ayagala, n'otandika n'okuvaamu amalala n'oba mwetowaze ennyo, ogenda kufuna ebintu bisatu. Bimeka? Ekisooka, olaba mubaye temuli atentiivu. Katonda ate obeere mwetowaze ofune ebintu bisatu. Ekisooka obugagga, gamba obugagga. Ekitiibwa, gamba ekitiibwa. Obulamu. Waliwo atayagala bulamu eyo? Abaana bato mwagala okuba abalamu? Mutye Katonda. Mutyani? Ate anayagala okuba n'ekitiibwa, anayagala omuwa respect, mwenna mwagala okuweebwa ekitiibwa, mutye Katonda. Ate bameka abagala okugagga. Kaakati bwe tunaddamu okwogera, nja kugaziya ebigambo ebyo bisatu. Oyinza otya okutya Katonda n'oba mugagga? Ojja kugenda okwesanga briefly nti omuntu atya Katonda alina by'atalya naye ababirya babiteekamu ssente. Tukitegedde? Kati ezo ssente ze wandibadde oteeka mu biri, ate Katonda aziwa omukisa n'obaako w'ozituma ne zizaala endala nnyingi. Waliwo omuntu okwessaawa eno nga yalibadde mugagga naye ssente ze zonna azimalidde mu bamalaaya. Omusajja bw'atyo gwe natuma wali eri okukola risaaki okunoonya ebizibu ebiruma Kidoomoole Luliiri. Naye simanyi oba mwali. Oli ssebo, yegwe yanoonyereza ku bizibu bya Kidoomoole. Mukama akuwa omukisa. Yazuula nti ekimu ku byavuwaza abantu b'e Kidoomoole, ssente ze balina okuinvestinga bazitwala mu bamalaaya. Kati kitegeeza g'otoligaggawala kubanga investment yo mbi. Ssente oziteeka mu kifo kikyamu. Ekifo mw'oziteeka kigenda kukuleetera ate ebizibu biki bannange birala. Otaddeyo ssente ezo z'omenyekedde kyokka ate ofunyeyo obulwadde bwetaaga ssente. Kati oligaggawala ddigu. Ogenda kutwegomba obulamu bwo bwonna. Kubanga ffe byokola si bye tukola. Nika bye tukola ffe abagaggawadde naawe obikole, naawe ojja kuba mugagga. Amiina. Bw'otaakikole ojja kutwegomba mpaka lw'olifa. Ate ekyennaku bw'ofa nga totya Katonda, ogenda kuba mwavu ku nsi ate ozikirire. Naye kati ffe
tugenda kuba bagagga ku nsi ate tubeere bagagga mu ggulu. Amiina. Bameka abagala okuba abagagga ku nsi ne mu ggulu oyimuke kusabira essaala. Oyagala okuba omugagga ku nsi ate ne mu ggulu obe mugagga. Obanga y'essaala yo yimuka. Ngenda kusabira essaala ate nze bwe nsaba ebintu Katonda abiddamu. Yensaba Katonda abiwulira. Abawo omukisa tusabe. Katonda weebale kubanga oyogedde naffe akawungezi ka leero. Wagamba nti nno tutandika okukola by'oyagala buli lwe tunaasabanga onaawulira essaala yaffe. Weebale kubanga otusobozesezza okutambula nga bw'oyagala. Kaakano tuzze gy'oli nga twanjula abaddu bo n'abazaana b'abayimiridde. Akabonero k'okuyimirira kalaga nti beeteefuteefu okukutya n'okukola by'oyagala. Kati nze nsaba kimu Mukama ng'omuddu wo, nsaba obalondoola okuva leero otunuulire ebikolwa byabwe, ebigambo byabwe n'obulamu bwabwe. Mukama bw'onaalabanga batambudde ng'okuteesa kwo, ebisuubizo byo bisatu Mukama bibawe. Bawe obugagga, bawe ekitiibwa, bawe obulamu obulungi. Waliwo abamu nga bayinza okuba wano nga babadde baasoomoozebwa emabega era nga waliwo lwe batambudde mu ngeri etakutya. Nkwegayiridde basonyiwe kubanga yekuwe mukulu w'okusonyiwa. Kati okuba na leero batambule mu bulamu obukutya, olwo nno bawe obujulire oluvannyuma lw'akabanga nti okoze mu bulamu bwabwe. Nsaba Mukama bagaggawaze n'okusinga ffe, naye n'ekisingira ddala obukulu obatuuse mu bwakabaka bwo mu bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Nsaba Mukama abanjagalire.